Wadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, yona gye musinzira okutulaba. Nodini Ntege ne Megatron Media. Muli mutya. Jenny na Mukasa maaso malungi. Wanch. Kati amaaso malungi gavaawa. Amaaso nakula nina amaaso amanene. Nga bampita maaso. Ngagaba wa maaso. Kati ki ekigatwala olwo? Amaaso era gakyali manene gakoga. Nze ndaba gali nnono. Ndaba bubi. Abalayi bayinza okumbola. Masko manene era ne Mr. akyogera. Mr. agamba ati. Mr. agamba ati. Ampita maaso. Ampita maaso wange. Nze nga oba nkuwalana. Maaso manene. Nga sigala. Bwe tontunulidde side ya laavu. Bali batunulira mulavu. Omutunulira nga tomutunulidde mulavu iza n'omulabako embalabe. Sebo waliwo akulaba n'agaba n'ekiwala kirungi n'atakutunulira na laavu. Ebiso binenemu. Tobijjeemu ndaba obisindika bwe. Kambikoze. Ndaba oli bw'oti. Amaaso manene. Ndaba oli bw'oti. Obulo ogakwatirayo eno. Manene. Naye ng'oli otya? Ndi bulungi alhamdulillah. Emirimu gigamba ki? Si mibi. Ab'endejje ewaffe bali batya? Era oyogedde gye ab'entinda. Ab'entinda sibamanyi naye ab'endejje bali bulungi. Anti walina amaka entinde Bukoto, nakulaba nnyo ng'obeera nnyo ekyanja. Eyo navaayo nadda ndejje mbaavu. Wadda ku butaka endejje si baavu, abantu bayo basinga ba landlord, si bapangisa. Tebakimanyi oli bwawulira nti obeera ndejje n'akifuula ekivumu. Abantu b'endejje abasingayo ba landlord si bapangisa. Ati oli bwakiwulira nti abeera ndejje n'alowooza ndejje ya kitalo ne Namasuba. Tuli nnyo abantu abaliyo tuli ba landlord okusinga. Era banaku baliwo bali kamu. Abapangisa balina gye babeera eyo byoyogedde. So abantu babiwulira. Ati olina obbabuulira ne bakitegeera. Bebamanya sina gwe ngenda kuleekaana na muntu nze nava ku nsi. Naye wakubye uwero. Sindaba ndabe. N'omanyi nti wakubye uwero. Entuufu eri ebyaddala ndudde okukulaba ng'okubye uwero bw'oti. Jenny weebale. Wakubye eno n'okubye. Ate singa wandabako ku Mande. Nazareti. Eno yaddala. Mande nali bulala. Jenny weebale kwambala bulungi. Jini ku jini. Alhamdulillah ate ninde nje. Njagala abaana abawala bayigiriza okwambala. Nga bwe tukola programu zino kuba abantu balina otuyigirako. Bamanya nabo. Obakubire gundi entuufu kyenda. Bakubire outfit ziri. Nga bw'obabuulira nti kati natobese bwenti ne bwenti. Kati bulu ku bulu. Omulaba nga ajja. Okubye nnyo bannange Jenny. Toleeta ngatto ate bajja kunyiiga. Tukome wano. Kati. Jenny. Yes. Nawulidde amawulire ga Spice Diana. Spice Diana ali mulaavu bituufu. Yo omusajja waffe gy'ali naye era buli mukazi ekitonde ekikazi era kimaliriza kize wansi wa kitonde ekisajja. Teka naawe. Lava ogimanyi. Byonna bibaawo so Spice muntu nga ffe abeera ne laavu alumwa. So omusajja ye ng'omusajja waali mashaallah. Si buli mukazi nalina nti obusobozi ofuna omusajja. Abasajja baabuze ennaku zino. Gwambuulira abasajja bakkekwa. Bw'ofuna g'okwata. Tota. Mpulira aba bayombera nebirabika abasajja bakkekwa kituufu. Babalwanira n'obalwanira gwe nno. Nakuwulirako nga bakutwalaganya Ndeka. Omuntu nze neebuza lwaki omukazi oba oyombesa mukazi munno nga omusajja wo gw'omanya akwagala omumanyi gy'ali kwata omusajja wo simanyi gw'oba okitegeera nze munaye nange nze era bw'oba olina omusajja kambuze n'abalabi olina omusajja wo oclaiminga nti mwami wo akwagala nnyo n'owulira nti ate ayinayo akawala ako ku TV oba akawala ak'ebbaala oba mu akeedi gwe n'okwata essimu gwe luwala gwe bawange takwagala era ekituufu communication oba ogisindikidde muntu mukyamu ge mazima kubanze ndo era togenda funa feedback gyo expectinga kubanze kiba kyekyo anti communication omanyi buli wokola communication fa basoma mass communication yes kasi tosindika message ewantu nga siwe ino genda tofuna feedback because tosobola kubira mukazi nti va ku bba wange si yeyekwanye eyo message ye ina bba ya musajja bba wange takwagala mwesibako kati bwemba mwesibako lwaki oba we stressinga akuleke andeke kuki naye nonze munda
amazima ga Katonda mugulu kino nkyogerera wano omusajja bw'aŋŋamba nti I love you Jenny kyaŋŋambye ye gwoba oŋŋamba tanjagala ye omusajja agambye anjagala gwe toyagala oyo akugambye nedda omusajja kasitaba nga yagamba mukazi munnange kuŋŋamba nti omusajja takwagala naye omusajja bw'aba nkubira essimu n'aŋŋamba Jenny I love you ebisigadde background noise ogambye otya nkugambye omusajja bw'aŋŋamba nti I love you nti I love you oli naŋŋamba nti banange takwagala nanyumya ku liiso lyo nangogera I love you maaso wange ebisigadde aba background amalo bikugamba nti omukazi nakubira omusajja takwagala gwe tebikukwatako nga tanjagala kuki ye yaŋŋambye eki towuliriza muntu yenna gwe oba olina wuliriza muntu gwoyagala tottira muntu yenna ku liiso nga Uncle Siraj gwe yagala muntu wo ono akugamba musimanya wesiba ku musajja totawaana gwe muveeko omusajja leka yakwegambye lekerawo omusajja bwakugamba lekerawo ku neesiba ku mukazi munnange weewe ekitiibwa naye bw'aba omusajja buli kirakugamba I love you I can't live without you oba alina abakazi 9 tebikwatako yagala omusajja bibyo ono omufuna nga ye yekka nina gwe nakigambako nno nino omuwala yaŋŋamba nti nno naye kati nudi nnyo njagala oyagala kunfuula nnamba mmeka ne mugamba oyagala nnamba ki kubanza saagala fumba ne muga togenda kufumba na muntu we yagala bibyo omusajja tolowooza kintu kyonna kyalina omuntu bino byoŋŋamba musimabu kati ngenda fumba nze sefumba ne mugamba bw'oba oyagala fumba na muntu bwe mba nyina omukazi ali eri walala naawe ogenda fumbira wawo wekka ate osobola oyiga n'okugamba bw'aba wannansana nze nteeka ntebe mulemebera ku luguudo lwe lumu ti munayisiŋŋanya tulaba abakazi bemalako emirembe gyenyini tuli bakkekwa ekyakwekwa kireke naye nze kyeŋŋamba abakazi yagala musajjawo bibyo anti kimbadde ŋŋamba nga kusasira bwe yatugamba nti abasajja nabo bangi naye abategeera ab'ensa ate n'abagaba be batono yekkekwa kyenjogerako nti kaakati gwe bw'ogamba nze nyina omwana we yabadde ku channel yange ya TikTok naŋŋamba nudi ninoonya musajja muwanvu abampi sibaagala ne mugamba ekyo kiri sirajja mugobi n'abasajja no bambi abampi ate ekyokubiri njagala omusajja nga njagala nzekka bakwagala ye n'amaka ne mala muwulira nga yazaala omwana ngenda ogwa omusajja mu bulago kakati ye byayagala naye kati omusajja ali siriyasi ayimiridde nga bw'olaba mmoze ng'ogamba abeere naawe wekka nedda gyebiri nze kyemmanyi gyebiri osofuna omusajja ng'akwagala ye wekka era gwe omukazi gwalina okyeteekamu nti banjagala nzekka bw'ofuna omusajja nze siwuliriza ŋŋambo nze omusajja bw'aŋŋamba nti Jenny nina gwe kati ka kibiriiti kati kadde kyentwala sigenda twala oli byayogera kasita omusajja ŋŋamba genda n'omusajja kyagamba because bw'onaawuliriza nnyo gundi kino togaya mmalako ate Museveni yagaana ebisiyaga nnyo yagala bibyo mwagale bibyo mwagale ebibyo nti omusajja wange mwagadde ebya Jenny bw'oba owulira nti naawe gy'oli naawe mwagala ebibyo gwe beerayo eyo gy'oli bakwagalira eyo omusajja wo mwagalire gyakusanga toyingirira mukazi munno mukubira masimu gwe mukazi gwo yasama olina mweru muddugavu nze nakuwulira kale ate walife bonna mukasa batuvuma obuto linkula jjajja wange nga bwe tulwana twayitulwana nnyo ne muganda wange Eva tweddako naye Eva ye mukulu yenze ndako oyo mukwano gaffe naye nga jjajja wange agamba gwe lekera omuto kati omuto bamulekera omukulu aliddeko byali obubaka butuuse bulungi nnyo gwerekera omuto jjajja wange bwate yagamba nga Eva bamujjako byazanyisa ne babimpa nze muto kati mu mbeera eyo omukazi yenna bw'oba mukala n'omusajja lekera omuto oba omupya omuto kubanga omuto mu myaka anti waliwo okubanga mupya era muto omukulu oba olina byolabye mulabye ensi nnyingi ensi mwaginywa akadde amakoola kati zereka ntandika butandisi message etuuse Spice Diana kakati ne Spice we tubadde tujja nti kati laavu gyali mu bambi
waliwo abatandise bambi omukuba emisumaali kati bamutomeza Spice bwe basomeza ne manager we bagalo bawukanya ate kyempuliddemu ekirala nja kikuwa ekirala kiri ku concert ne kasooke nkulage ku laavu ye Spice ali mu laavu banange omusajja alaze Spice Diana laavu ate nze kimwagalako yafunye wa sente omusajja laavu erimu sente enyuma nina omusajja bamuyita Marco oli abeera mu America yalabye ku program nangamba noludeni nkubuulire oyo omusajja yagala Spice Diana Marco World bwe yangambye omusajja yagala Spice Diana ayine ettoko kubanga omuntu wa America ati omuntu ali omulala oba omulala ekitiibwa naga oyo omusajja ayina sente talina muganda we omusajja wa Spice ayina sente kya sente nange nakiwulidde Spice kati ebyo byanyirira si bya kubuzaabuza si kwekaza sente kati bakyalina kye bazikozesa sente mbu omusajja Spice yawa sente obutwa ziri awo tezivaawo tezitambula Spice atuwe ku sente Spice Diana naye kati kyateredde era ne Roger nayogeddeko ne Roger nangamba yawewuse emirimu gitambula takyakwata na mu nsawo kubanga jjukira luli yali alina omugulira makeup engoye simanya wigi kati bamwewuddeko omwana yafunye omwami gyayambala yasuula wigi tazisuula zimpeereze bana Spice wigi tuli bantu bonnyo ate ayina ennamba ayina sente ate ayagala omukazi bawa sipa ayina sente abasajja ate kubba wa Spice ebiwala by'e Kampala mmwe ebyagala okubba abasajja b'abannammwe wabirabye kye byekola ebyo bye bikolakola ngenda kuvumira omusajja ku Spice ayingirira bba wa Spice baleke ekintu akibeeremu bangambye okwanjula kwa mwezi after concert ya January bagenda mwanjula sukali bamunywe naye banaye Jenny mwe mugenda okubuuza tugenda okubuuza gundi ne bagambye baagala mufuula muko manager Roger omuko omukulu mu maka yagenda okulya enkoko Sseggwanga Roger tuli bakyali nnyo ife tugenda kubuuza mu nkoko ezijja mwendi Spice ono nyinako kyetulagako emikolo ate gye emikolo gy'abagagga naawe ovaayo ofunye omugagga kyokola okola bulungi ka make-up ozina bwonoonya manyi obala ozina bwolaba otambuza ku maaso kati best man gwe ngenda okwekwata era bba wa Spice best man we oba olina mukazi wo ayina omusajja nga talina mukazi ne bw'aba mulina gwe tolina buzibu simulinako buzibu njagala musajja saagala mukazi munnange ne bw'aba ayina omukazi ne bw'aba mulina ng'ayina sente muganda wa bba wa Spice ne bw'aba ayina omukazi tsokeze njagala musajja saagala mukazi ogenda kwanguyiza ebintu bino togenda kalubirira bulamu osobola obeera ku bagagga bwe batyo ng'omuliko bw'omu gomanyi Spice balwanye nabo gomanyi Spice balwanye naye omanyi abaana b'e Kampala abalya maaka mukyala bawa Fabiola nina we namusanga bamumalawo lwabuwoomi ava ku 4 point ate yesisi ava ku 4 point byokulya nga biba bya bbeeyi nnyo w'amaanyi bw'atyo maaka toyogera ku maaka yankolera ne gundi brand ya lipstick alina wano mukambwemu alina wano ate tali namulabawo ku 4 point ng'anyumirwa life ng'ayina akawala kaalinako toyogera ku bantu Jenny b'otamanyi kyenkugamba ekizibu nnyo amazima ga Katonda maaka bba wa Fabiola namusangawo ku 4 point nze nkuba zirishafo nze mumpa omulimu gwa update sinkuba zituwawo okuzihotera awo ekiro nchekinga anti mba neddiru zenzikusa nina agency y'abawala naye baba bamututte togaana Jenny oyagala kunzitirabo obo kozo ina bangambo ina n'abawala abamutawaana nze nkuba ddiru mba n'abawala waliwo abasajja era waliwo omusajja yali aŋŋamba ng'ali mu America ne Jenny lwaki tanfunirayo omuwala nali njagala muconnectinga kasita aba ne sente nze kasitopa ezange percentage yange nga nkuwa omuwala ng'omanyi abagagga tebavaawo nina akawala bakayita Pretty bakayita Pretty Shan erinnya ligenda ne lidduka naho kagaba kagala okufunirayo omukazi omusajja ampe ku sente tulabe we tutandikira bakuwe ku sente yafaanana ati abasajja abagagga tebagala abakazi banene ko kalungi mutono oyo atundika
ate kalungi kalimu n'olusheshesheshe. Lwaki abasajja abagagga tebaagala bakazi banene? Omukazi abanene mbo batuuyana nnyo ate bo bebaka chances z'okufuluta ziba waggulu n'akukangira mu buliri. Okisamba n'ekigwa wansi. Bwati nga wano ataddewo n'oga waayi kiki kino. Naye ate nga waliyo n'abanene abalungi. Okimanyi olwawo osanga omusajja omugagga alina omukazi omunene? Bano abagagga bedda. Anti abo beebo. Bagundi bayanga matovu manisu. Abo naye kati abagagga b'ennaku zino baagala era kyogere ne yanga bw'omusanga ne era bw'omusajja nabo okimanyi bwe baba bali ebbali era bakuba bakubunna mukasa. Sajja tebaagala bakazi banene abagagga. Abavu be baagala abanene. Abavu baagala abanene. Anti bagamba mbi yafuna omukyale waka munene. Baagala nedda ayagala gwana. Banoonya n'abwasikaali. Olwawulira akoona ebweru genda ogalo. Ayagala gwana enjala aleme kuggwawo mangu. Uwo munene ajja agwerera mpola. Ati wuyo omugagga gwe twafunye lwaki yatutte munene yatutte Spice. Naye beeyagadde gundi. Alino bali mu mwaka ngamba okubanga kiri open. Nakugamba Range Rover ogiyitaka okufeya wezo 4 points zoyogedde. Bagenda Zanzibar, Bahamas. Mudeti yabwe yasooka yali mu UK. Otegedde. Bagagga kwagalana baavu kwerogana kulwanira abasajja. Naye waliwo ate abalwana Roja. Kati omusajja mukwano gwa Jeff nange byombi manyi mbo kati Jeff ate ye mufo ky'okuwagira omusajja ayagala muyimbi mumujjeeko ate manager Roger yasobola Spice the moment Spice gye bamugira management ya manager Roger aga Katonda asobola okugwa of course agenda gwomanyi Roger ayiwawo omubiri nga Roger njagala ombulireyo manager kuwapa manager be Uganda abasinga ng'ogyeko Swangs ne bandi bajja na ideas tebajja na sente mbo muyimbi gwateeka omuyimbi yaganga kakati twali tuteko ku ewa Nurdin ne tumayi mitwala 5 later kwa Nurdin ajja tukolera twali tuteko kusanyuka twaleko ku BBS twaleko ku NTV kati zunze twayimbyemukko beba manager abe Uganda aba managing aba adaye manager Roger aliwawo bode akwata sente ze era nkugamba omusajja ono wa Spice yasanze mukazi mukole yes established yes yakwanye sita asanze kiwedde tagenda teyafunye munaku ntitalina kyalinawo manager Roger azimbye oyo omuyimbi bojjukira Spice wedda baby girl nsanula tunulilo owonsanula n'owakayimba kawendi akapya ebesinkana beekuba ago gonna maanyi ga Roger beekuba nenda naye kino kyali kizigo kya muntu yakyusa mu kizigo ne Roger Spice ali ku bizigo Roger yamufunira omusawo bamukuba mu vein si uno akukira kwezi ebino ebyabanaku ne bakona engalo bafuna nendabirwamu ennene mbwa amabina gaba maddugavu najja ambo kati bafuna endabirwamu ennene najjamu bireega bye oba ava kunaaba n'abikwate Birego yogende cyane kinene abayina okwesigawo neno alimale wansi wa mabere n'akyusa omubina arabisabe ebibine ebinene nagwo mulimo guli awo kati babi n'abakyala olusema kituufu basabe transport olumu kubanga bateekamu nnyo omusajja yenna ng'olabye omukazi oba olina oteekamu olina omuwa kasente olina n'omuwa ku nkalu ng'akuwaddeko oba olina omuwa ne ku nkalu ng'akuwaddeko bwe kiri omusajja aba alina okuwa ku mukazi sente bw'omuwaako aba alina okuwa ku nkalu enkalu zijje oluvannyuma lwa kuwaako obanga omaze mpoma bwebeyimiridde empoma bweyimiridde bw'abona abandi mulimu omwana w'abandi n'awoma n'omugamba Range Rover giramuze bakwe Range Rover oyitiridde kuba ebyaddala abantu sente bazikolera kuba basanyufu yes kuba omusajja yagamba nti no kyolyako ye sente zo gwe mugabo ku bugagga bwo ne bwoba ne mansion nga bola ebintu ebyobugagga bya hamu ebyo si bibye emmere gy'alyako gwe mugabo gwe kati n'abo abaana betuwomerwako gwe mugabo gunoga banange nazzemu ka vitamini kati ukwate lwaki tomuwa Range Rover ng'ayitiridde mwana w'abandi n'akunyumira n'omukwata n'omugamba genda kati bano abatanyumye tubakole tutya abatakola ki takuumuuka omuwayera enkalu kiki
omuwaayo koko omuwadde okusinziira ku grade wandi wadde ku muwala kasita akukolako emikolo omuwa ku ssente omuwa todda mwate mwana afuna omuwaayo enkalu bambi nze nkisapootinga omuwaayo enkalu nawulidde ab'ebulaaya bakaayana abasajja b'ebweru akugulirayoko ku kirabo naye okuwa ku nkalu ab'ebulaaya ku bulaaya nga mwena muli bulaaya nti anti buli omu ayagala zimba nulini abeera Middlesbrough obeera Liverpool bw'aba akuyambye ayinza okusangayo necklace n'akakwereza naye mbu njagalayo paundi 5 tozirabako era baŋŋambye baabakooye bw'afuna omugagga w'e Uganda agakale kambiremu n'ow'e Uganda amanyi nti omukazi bamuwa tebagaba ate mbu bagabira mmwe abali e Uganda abasajja b'e Bulaaya ne mbabuuza n'abasajja lwaki ab'e Uganda mubawa ssente bannamwe ne mutaba n'agamba e Uganda bali bubi bw'omuwa $3 asiima ono tasiima ono ayagala kukutula bukutuza ayagala mutwalo kituufu mwana wa Uganda omuwa $3 n'amala ebizibu bya sikukyamuka n'alaba nti rent wa $400 10 ne kigenda wali nama naye nina okukyusa ku nviiri n'okweriisaliisaamu wano omwezi n'agumalako ow'e Bulaaya 3 alabanga za mafuta 3 zijjanga oba za ki za mafuta oba mugaati kati n'agaa tetubaweera ddala oyiwa ku mazzi nsaano ku mazzi nga tekola so mmwe kati oba omanya mmwe abali wano e Uganda mukyawomerwa ssente zajja b'e Bulaaya kuba musiima bambi bo basiima abaana akwatira olukumi lwe ng'oli mu bukadde 5 ogenda okugattagatta nti paundi yampadde 12 miliyoni 5 zikola ki ozirabako n'otandika okubalamu landiroodi $5,000 emyezi 2 ogikutudde sikakadde kamu oba wakakadde ogenda okugatta nga kiwedde kati bali abali eri tebaweeka ssente tebasiima ebyetaago byabwe bizito kati abasajja kye bakola babeerawo bubeezi naye bangamba ne bawa spice yali mukuba kyeya anti nkugambye nkuba kyeya awa we Uganda bannange abulira gwakoowa otegedde awa we Uganda naye kyemmanyi kati ekiriwo okimanyi bawa spice ebifaananyi kati fe abamumanyi tumumanyi naye ebifaananyi bwe bifuluma bigenda tandika ebiwala by'e Kampala omwesibako mbu yalajanirako mu inbox yange bawa spice tomanyi buli woteeka bano baffe ndi mulayi ti noteekayo omusajja ne bamulaba face ne beyazaalamu bajja kujja gwe linda naye ffe weetuli mugenda kukuba omuntu yenna alumbagana Roja ne Spice nze kati wendi gonna gwewadde gwabwa nakyewa teri ayingira manager Roja ate oyo ngenda muyirawo omubiri Lubega Roja manager Roja alina omukazi tayina alinayo baana tayina Roja ali ku mirimu ate sita ate enkalu oyina manager gw'omanyi atakusenta singa Roja nga manager mowa muyimbi ate mu bulungi n'omutima gwe mugagga mugabinga omuntu lwakuba ate abalala bw'alaba nti namukasa andowoozaako nangira kunaga kamuweeyo akakadde nga bo bagamba Roja yeegula abantu tobijjukire bagamba agendawo abantu oza Roja ne mugaa tukakkana Roja abantu amu baba baagala ofuuke nga bo kati kino kyokola kirina mileage gye kikuwa abaana ne kibanyiiza yali atidde nga takyagaba nkalu olimba manager Roja nze totya kumpa nkalu zimpe n'emmotoka yange njagala ngikyuse njagala kukyusa mito gya mmotoka njagala baŋŋambe waliyo obutto simanye baba akyogedde atya abadde abitunyumiza wano ne Moze tuddemu twambaze entebe waliwo omusimanyi obuntu basobola okwambaza entebe ng'entebe ziraga nti z'abagagga kazibeeremu kansooke ennyambala obugagga munze bunsangeyo yes Spice nno nawulidde bamulwana ani alina nti concert mu January
alina concert mu January. Nange nabiwulidde. Ate eky'omukisa omulungi leero tatututte mu kaabonna. Naffe abagagga tugenda kujja nti nze ngula tebo. Tewandaba mwajalunda nagula tebo 2 eyange ne baganda bange. Ne batuula wali baganda. Milioni 6. Je ne okoze sente katonda akongere sente. Ati nze mugagga kati wa family. Ekyo kyo. Minzise. Neana ebikunyonyo. Anene banda babayinza okuvuma leero. Kanyuje ni biganda bya jeni. Toma nendo zo 26. Ekirunyize bimanyi sibyagala. Lwaki bakola kibumanyunyuta. Katulate bambi ne wewe. Nabayina okunja. Werekereza nnyo ne tuba tulya n'ogasigenda kulya. Sigenda kulya. Ole kibebange. Ono muganda wa mukulu gwoddako yani. Ndeka baganda bange bale. Ngamba ono gwazanyanga naye ebyokuzanyisa byo. Eva bannange. Oli otya. Ne babira bayinza okunvuma. Eva. Bayinza n'okusija mu group ya family ennaku 2. Eva oyo yakulira. Bafudde. Obawa. So kati mu kivulu kya manager Roger kyebategese bangambye 10 January. 10th January. Yes. Ngenda gulera Serena Hotel Kampala. Twawonye ebyalugogo babula bannaye bebale kuleeta idea ya Serena. Se ebivulu byalugogo byabanaku si kyabigendamu. Sinagenda kunsiba ko ttaala lya mmotoka. Roger ali ku omuyimbi amutadde ku Serena. Toyina gabba mataala go. Abanaku abali awo. Erugogo bapakinga wasigenda ngako lugogo na mwetolola nagenda mu kivulu kya David kugundi ku game yavaawo ku Forest Mall mujja muyiyirize eyo era ogendo zuko kanga bakusibidde ogendo va mu show bakusibidde obo ino linda ayakusibyo ve ababbi babeerawo wabweru balinda asala ofuluma bagamba naye Serena corporate Serena Hotel so munange Spice agenda ku Serena Hotel Kampala era nguze table 2 banna eyange ne baganda kati awusheza table 12 zigenze kubanga already table 10 baziguze baganda bomwami wanje abaganda bomwami wa Spice mama Fina tafunye table batekewe endala ya reserve ya mama Fina ino okujja naye banna table zigwawo lwabo enze tuteko 2 eyange ne baganda okuba mukisa bange then eyange ne abantu bamikwano omanyi okulanga ekivulu nti kya January ng'oli mu August, July oba September kale ale September noba nga table 10 zigenze kigenda kumenya abantu nti by December nga tebalina we batuula ate Serena nfunda tegaziwa naye batadde wafunda zina bange wafunda tewali walala ati kujukira omwami ekifo kya Serena ekinene ye mwami Munyonyo yali nyisizaamu ko Sudiru yakola ekifo nga kiwetuuza abantu 4,000 nakati tiri yataddeyo kivulu tekinnaba kikyali kino mwabadde ebigundi by'abagundi naamu abakulembeze abadde bajja kiri awo 4,300 ate Serena 1,600 yadde abantu bagamba ya 2 Serena nafunyo nagira bawo kwa Luna naye ngera bw'okikola okitegeera balwana awo buyingi ne kati Spice nze kyenjagala omugamba zino ensobi ezikoleddwa abayimbi abasosewo ba Misaki baani si nsobi naye abantu mubaguze tiketi nga bukyali era mulangirire mugambe ziweddewo naye nze okuba wero wange n'ensiibula abantu oluusi nendeeta mama wange ne tata wange mujje mu kyalo waliwo abantu balina bazadde bali wala n'agamba mama kamutwale n'omuleeta amagumba gamuluma alinnya amadala ga Serena bw'ati walalala okutuuka tugaddewo ate abaleeta obubaka bwatugaddewo nakiraba ku kivulu ekyasembyeyo ekya Luna kuba nabuuza kafuko bano abantu abasigadde ebweru jjukira nze ndali ku tebo naye nga neetala ne mugamba nabasigadde ebweru banabadiza ssente nagamba nti guba guwedde maliri alimba kafuko Serena si kisaawe anti jjukira bagula tiketi zebagula online mpoze lwakuba bazigulira online nze mbadde nti bwe mba ntunda tiketi nga Serena tetuusa bantu basukka 2,000 sisobola kukubisa tiketi 5,000 bagula za online awo wajalula tebatunda tiketi bweru tebatunda
wali otuuka wali okujjako be batunza tiketi abattebo naye wafunamu ku kifaananyi nti abasajja abo bazitowa abo bazitowa naawe tobaleka waliwo abaali babeerijjako abaliwa waliwo abayimbi abaali babeerijjako balaba nti omusajja akuba Serena n'agiggala gwe yaluna kye yakola Serena okimanyi Lutaya agenda ku Sheraton tebaatunda tiketi neja abagula ku momope be bajja ne Aruna Mbiru yakuba Serena n'emwenya twageza nafulumanga kanti abagagga kwagalana tonnamanyira bugagga ekiri emabeka bayimirira n'okuyimirira amadaala nga manyawo gabuuga waggulu ne wabuuga era temuddawo ne mwepankira ku bayimbi babandi bamole bangani ne moli nantuma alina ekivulu naye bw'abakoze ejja kugenda nawulidde bagamba ne Geoffrey Lutaya lwakuba atadde ku date anti Valentine sibeera mu Kampala nedda tebakoledde ggwe bo bakoledde abaana abaawo naye just basubiddwa obuwagizi bwe basubiddwa abanye bayimbi ba bandi abo music waabwe mulungi nkumanyi era njagala ne Catherine kusaasira ateekenya microphone ng'eremedde bere nkitaddemu kana akawuzi tambusemu waggulu enywanto yabaaki tolina nywanto enyweza kawaya beretto saagala kateeka eno waggulu nze kaba kantawaanya kakunyonyogera tekanyonyogera wamala so kati wamala ekinaabeera ku Serena so naye kyenjagala manager Roger bino ebintu babino tusinga ennyo tiketi batunde tiketi ezimala abantu bwe balaba nga enamba etuuse twewala omuvuyo gwali ewaluuna bastopinge ate ne stage management balekerawo tuleetera abantu face enkulu tuzikooye enkulu zitya abantu abaludde nnyo mu industry tubikooye eri yali bandi byali bya bandi ane baliwo omukazi gwe baleetanga akoze akasige kali eno ayambadde mbukoshona yamwambaza ng'alinga bizibu byansi eno nga yanyumye naye talina kye yali anyumye nga toyawula mu maaso n'amabega alinga dips tewalaba teotabis kwaliko kadipsa kali akamyufu ng'ali bulalamu so nze neesuuza ekivulu ekirajja kibeeramu kakati people will support kyemani Roger Spice balina kukola ki okuva mu mitawaana gino egy'abantu omaye Roger bamuyingiza nnyo mu ntalo Spice yayino kitereeza mu mawulire buli bannamawulire bamubuuza nkolagana yamwe manager wange waali nga luli bwe kyali kitambula okitegeera omuyimbi gamba sigenda byogerako tetubyagala twagala bamubuuze are you okay with manager Roger yes kuba manager Roger yafula Spice kyali relationship yammwe negunu nti weeri kuba Roger ye bwe oyogera naye agamba omuyimbi tamulinaako buzibu era yali amanya ajja kufuna omusajja ebyo bibaawo kati music baali basuubira Spice abeere nakyeyombekedde omu yekka yagamba ndi proud nakyeyombekedde naye twagenzera proud nakyeyombekedde oba lwabadde lwa mwoyo mutukuvu I don't know buli mwaka lugukyuka ensi abantu bakyusa ebirowoozo kati naye nzi yafuna omugagga ate ekirala anzijukiza kali kambimu ke nalaba mbu proud single mbuze sizalira mbu first marry me before simanya we have sex because ali lubuto lwakubiri agomanyo gamba nti yo proud nakyeyombekedde toyagala basajja ne bamalirizanga kiralamu stories no ozigoberera abakulu abo omukulu oyo gwogerako omanyi nti tebali makambugu ne Spice Diana kati kyandiba nti yagambye nti tonsooka kuzaala namugamba onansooka obufumbo naye okuzaala apaana kankusooka okuzaala nakyo kyandibaamu nga awo abaamukubye eddayi tonsooka kuzaala kati onamugamba nkusooka okwanjula neme kulya nnyo bayinza okunzija kubwa flower gaalo bayinza okunzija kubwa flower gaalo fe tugenda oyiwa obumuli mugenda okukola ki ku mbaga fe nze wamukubwa flower gaalo ku mbaga okwanjula kasita tumala okwanjula tudda mukwano manager Roger ansootinze yagenda okukulira ba flower gaalo makulina naye nga tebaagala banene tebagala munene
manager Lodge yangambye Jenny baagala baana kikyo naye Makulina ajja kubaawo waddala ajja kubeera ku catering service nedda ssebo Makulina ayimiridde avaayo mwaze musajja wange komaawo ajja kuba kumperekeze naye baba manager Lodge yakulonze kuba naabuuza mukendeeza omugejjo tujja bajjako kuba naabuuza ku mukolo gwa Spice Diana mukendeeza omugejjo aye tetwagalako nnyimba zonna zeeri tugala kubaza Spice zokka noma agenda okundabisa ku mukolo gwa Spice guno omukolo nagwefuze gwange soko baziniremu noma le nandi n'omugole bw'ati ebibi bisiŋŋana beeronze beemanyiye ne Spice ate bwe kaba kakala tujja kukyamulamu ojja kukyamulamu tujja gamba Imani mukube w'abeeru ensingo njibikka nti bakuba owabweru ate ensingo bagenda ogitanga olinga eyayokyezibwa abalongo kati ate nkuli mu maaso kati mmeeka bamukuba paka wano n'emikono bamunkube mbekeeru bakuba paka wano kati n'oyambala n'ofuluma n'onaaba lumu onaaba kuva eno paka wansi kyekyo omukolo gwego kati obulago babukubirako era tebakyakuba kano wano obanga mulwadde ne eno kati bakuba okuva eno paka ku matu ssebo bakuba omuntu najjanga omala mwambula n'ogaa naye gundi ng'obuzaabuza nnyo naye bano aboogera mbu simanya manager Lodge Spice biki babireke ate n'ekirala Jeff Kiwa baba ayagala kugezaako tabula bantu bino akireke yatuleetera omuyimbi twamukkiriza afune omulala baali baŋŋamba yakwata kana akawala akaali kanvuma kana akawala moze akaali kanvuma akaludde mbu upcoming keekaani akaali kanvuma kana akatono akataweza kilo 10 kalinga nsi lwakubanze ndi 55 kgs waliwo akawala akaali kanvuma awo ako baŋŋamba yali akakutte n'aleeta abayimbi 7 omulundi gumu yalemwa mufunamu yaleeta mulengo gwa butunda mutono nnyo bw'ati omunyalwanda wange yani aliwa Nina Rose naye ali eyo wa Jeff mbuya bakwata balina n'oluyimba lwe bayimba kati akakawala nayogerako katono nga bino byenjogera nekanvuma ne ŋŋamba ate gw'onoonya entalo nze envuma batankwatako ng'ate ate gwankutteko kaleke nze nno nze nga nayagadde okuyomba era nga ndi mu meeting ya family begendereza nnyo bye boogera anti bagamba oyajja kubavuma aye ne baganda bange banneesiga bino mbusimanya nti wano ki nobadde se nze nga tugenda nze ngambagamba musirike mboogere ki mwogezi wa family yenze ate tenyigirwa mu ttooke lwa Jenny yenze bayiva basiima bonna basiima empeereza yange kati yoyo omuwala yali ampalampa so gundi yagezaako leeta abayimbi 7 abo mwe bali baalaga wabaagwa tebannatandika waliwo gwe saagala kwogerako gyali mwegomba muwala mulungi muzibu ogamba ava mumanyi kurashiwo ye mulungi singa yasigala ewa Mudra oyo mwana career yali eri promising ng'ali ne Mudra mbu yali ako yemusibako Mudra mbu ng'abantu bamusibako ate ng'era Mudra yalya naye ava piece nze singa naliye yandisigadde ewamu naye mbwe ekirooto kye kyalikolagana na Jeff Kiwa naye kati akola naye amusuula busuusi bakyali mu process yandisigadde ewa kali akavubuka kabadde oyo omwana abadde amumanaginga bulungi atambulira ku peesa eryoke bamugamba ekizibu kimu ekyamutomeza ava piece nti buli lwe yagendanga ewantu ennyimba zirizo yakuba zonna nga bagamba ono omuwala ayimba ne Mudra ye talina lwe bamwogerako ava piece bagambanga kimu ba Mudra bazze nga bamugatta wamu ye tebamugatta nako Mudra naye era osigala n'omuntu ojampola yes omala n'opevinga we abantu ne bamanya nti Jenny akisobola ostandinga out nga taliiko linnya lya mulala okitegeera osooka kati abantu balowooza wafubutukafubutu sinogwa wano ba nange ekintu kino najja nkikolera kati omuntu okutuulaawo n'agamba ku linnya lya Namukasa nti nange kangende nkolenga Namukasa tosobola you can't nagwe nalaba yakolako nga gwe ali eyo Masaka kati atambula ziwambazza anoonya nsenene alinde mwezi gwa November zinaatera yakumanyira no nange nangattamu
kati ali wabbalamu empewo gye mufuulira. Kati olaba omuntu yenna bw'oba olina ky'oyagala okiwa obudde so ava piisi ya papa naye omukisa gukyali waddeyo addeyo Kamudra kasajja kasiraamu watera otwala ebintu bya ayinza omugaana ennyimba ne bw'aba azimuganya ennyimba mmeka talina kyafunyeeyo kyama talina luyimba luliyo talina na promotion nti amutaddeko singa yandisigadde ewa Kamudra kaali kamuleese kati bino byenkunnyonnyodde ebyo anti tunyumya kati nina Rose nina Rose zino bambi time classroom ya mutabukidde endongo yaweddewo kati yeekutte ku byabufuzi ate ebyobufuzi bwe yabyekutteko babimubuuza tabikola ki tabitegeera awooza nti Bobi Wine amanye ekituufu baamukubirawo nga bamubuuza ebya Kenzo nti bannange bakayitaani akakawala manyize keerabira amannya Nina Rose kali akamanyiira Nina Rose bamukubira agamba Kenzo oyo federation bagikoze bati ne bamugamba kizibu ki kyolina ne Kenzo n'agamba bo tebalaba struggle gye tulimu tetusobola kubeera mu bintu bino ebya federation ng'abantu babonaabona abantu bali bwe bati bwe bandi bibadde mbu tebandibonyeebonye ne bagamba obuuze namugamba ye nani ye bwe yali abiyingira yali talaba abantu nga babonaabona ati mugamba nagamba ye ne Azawe ne mugamba omukisa gwazze kasasiro ya bombolokuse engeri gye balumirirwa ennyo abantu babeeko kye baleeta bagende balekerawo okunyumya ennyo emboozi nti bannange tulumirirwa abantu kati bagende bakole ki balage nti balumirirwa abantu nga babawa ku nkalu ne bw'oba oleese seffuliya ate mubayimbi gwe nalaba yagaba yali Spice gundi n'amuwerekerako ono omukazi gundi ono omukazi wa Feefe eyawerekerako yali talina sente z'abintu ebyo ebintu bye batwala kalo kasita yandibijjewo yagirako kulaba yagirako alabe nti bituuse naye kenyini yali abyetaaga baali beetaaga bo ne Feefe okufuna ku bintu era ebimu mbu yakaayananga bino temubiwaayo birekeeyo muwadde mungi mbu yasigala ku kimotoka ng'alina byatayagala bifulume bano gavumenti erina obbalabirira era baatabuka tebalina mubaka ow'ekimotoka ze yankubira eyabitwala owaloole mbu yatabuka mbu yasigala ku kimotoka bagenda bateeseza n'amugamba nawe ojja twalako katoni y'emmere katoni y'obuwunga soda mazzi kati ate baliwo bawadde bingi kati batuuka bifulumya oba onaakyusa timing leka tubibawe ne balyoka bakola olutalo n'ow'emmotoka kasasiro w'ekiteezo oyo aswazizza abantu bangi MP waayo muwaddanku nnyingi yasookawo naye talina wadde akatambaala ke yabawa bamutwala emisini yayimirira mugundi mukasasiro kati n'abagamba bannange omukulembeze abatumidde ne baleeta kibooko bawano negundi wange yagendayo naye wadde bawayo enkalu Lukwago bo banyanya emboozi naye Lukwago alina ssente naye mugumu yetaba na ssente gavumenti omulodi mugagga naye mugumu naye okwata akatono k'olina wadde yes gavumenti kyoleese eyongerezaako kati Spice Diana wa gavumenti naye yakwata ekitono kyalina ne gavumenti kweyongereza abasajja mu bukoddo bwabwe bo bayita mu obukoddo busukka era nala n'ogenda n'oboogereza tolaleetedde wadde sabuuni gundi yali akayanira na bintu oyo mukazi wa Feefe awoza nti obuwunga temubufulumya bugenda tutabulamu obungi bw'omwana nga bulimu amata wadde bungi nga kyaliko yaliko ne 10 anko 10 wamulaba bana ba TikTok ye yajjako n'agaba nze mperekedde mugagga yakola bulungi naye gundi ke yakola bannange tuyige engeri gy'okwatamu omugagga mukyala Feefe yannyiizaamu kalo yatuuka naye nga yeefuula awaddeyo kumba ajjidde ku mugagga gamba tuyise wamu ne munnanga alina byaleese naye gwe naawe okwefuula nti mubiguze babiri tekiba kirungi kati naye aleeta ebyabwe ku booda ebyabwe tebiweza gundi tebiwoza loole nenze ne baba baleese ku booda abaleese basinga muwaddanku nyingi kyokka yakiikirira ekitundu omulodi waffe wa kampani ajja nanyonnyola ate omulodi naye agenda tumenya omukolera kampeyini kuba kampeyini ye kwendi agenda tumenya nnyo agenda kuba ku Nyanzi
nedda ngenda beera ku mulodi bambuukinga dda ne bampawo ku nkalu nga mukoddo gwe nga yakwagala tabanga yagala kukwatamu takwatamu teyakwatamu Jenny nedda moze enneegaana ya Jenny nga bamukwatamu anti ogimanyi kati engana bwolaba agamba nedda omulodi yakwatamu ngenda beera ku kampeyini ze ze ngendo baako walayi muntu wange mumanyi mukwano gwange si boyfriend si muntu wabakazi agenda kututawanya mulodi omukubira kampeyini obugumu bususi ngenda beera wa mulodi Nyanzi yamugambye sewanyana tawanyo solution anyumya nnyo emboozi aliwa Nyonzi yagambye Lukwago awummule anyumya nnyo emboozi mufo kyokulaga ebintu fe twagala mboozi z'omulodi we are okay fe nga bannakampala okay moze ogambye tusibule Elias Lukwago ne gundi ono akomawo nsereko oweka wempe Segirinya Muhammad anaaba ateredde tugenda munoonyeza akalu sofa bebe naka endosinga bengenda okukolera bogenda okubira campaign babiri abalala tunaalaba abantu ba Spice Dano bagamba kyabawagizi ba Spice babayita batya Spice Gadgets betegekera ekivulu ekya January nga 10 si kyabanaku batandika okusonda sente mukwano tekigenda abakyebiri tebanonya balonda ku 10-15 ordinary 10-15 lwakati bannasalawo sente tebo tubadde tumusaba azireka ku miliyoni 5 tazikola 3 akole miliyoni kimalize kimenya abantu kimaliriza abagagga nga tibalina we batuula manya nti nguze tebo zange 2 miliyoni 10 ndi waddeyo oba okitegeera so Spice wa mukisa olwalangiridde concert tebo 10 ne bazitwala abayimbi bwe batyo nga bakoze so fenga ba team Spice Diana tugenda kubaawo naye mutandiko sonda sente ordinary agenda baku 15 ku 10 tebannasalawo kwezo sente gadgets batandika okusuula omutwalo ate bino bagenda kuzinira kamazina mu Serena bino bye bakola ba TikToker byewale anti batuka fe tuli ba TikToker we are famous ne babagamba please babakomya ku mugulyango ticket eriwa bali bajjanga basita bakoleyo concert ya ba TikToker eyasembo gikola nakati tanaddangulu achadda manager Namiro kyokka bambi mwagala taddanga ngulu ekyagondo no wamulaba mwali mu family ye ate abamu nga bagala nabo kugenda bannange boda egenda bayabbeyi boda yekiro mu boda egenda bayabbeyi bagenda nga bagala genda bukyali basanga takisi ne bannange ba TikTok bannange muli bantu bagala nnyo nete mujja bwe mutyo jangu ogize ebesetinge omuyimbi waffe tubere ba mazima gye tuli akole rehearsal nga bukyali gitandike kati luli batwogerera bingi ne bana Roger w'amaanyi omuyi yagula bandi n'agiterawo Spice olwe kasa yawulira ebyo byaliwo yo muyimbi amanaging nga ayagala omulimu bandi eri mu nyumba backline enyumba eri wano wansi wali kati Spice eyuma tewe kubisizaako bifaananyi tandika rehearsal olukoba lukabe eddobozi ligogole January egenda okutuuka no more disappointment tuwulire music ategerekeka music omutuufu live band bwe tuvaawe mu Spice tulyoke tuyingira 24 January King Saa yaleese tuli mugundi era nawo tulyawo ate n'okwanjula kulyawo kwanjula nange emikolo gigenda kunzita January gwokulidde oludda olubuuza olubuuza nze ndukulembedde bano bandi munene tetukwetaaga tujja kuyita abamu tugenda bateekako bayambeko baketalingi nti bana banadde eno mwagala ku byokunywa ayoke assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abawagizi baffe abalabi baffe mwongere okutugoberera abadda Jenny Namukasa maaso malungi the beautiful girl ali mu Kampala yekka beautiful girl black beauty maaso malungi ali mu Kampala atayina buzibu ku musajja yenna yadde omukazi yenna ye waali era ya akugamba omusajja yakugamba omuwulira agamba omusajja baba yamukwanye ng'omukazi kwata ku mukazi w'omukwati mweraba